Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako basebo ne banyabo amanya n'eddoboozi yenze Ibra K Mukasa wa Extra Digest mugoba nsonga era nga nkugamba yonna gy'osinziira okubanga otulaba nti keekadde it's now, it's not tomorrow or the other day, it is now. Engombo yaffe ku Extra Digest mugoba nsonga kye tunaakola kabakaddaako si nkya oba luli. So nkugamba it is now. If it's not now, it's never. So olunaku olwaleero, I'm so humbled to have a great team of people with great ideas and great mindset. Ku mukono gwange guno ogwa ddyo kuliko mwana mulenzi Ismail All Access, a celebrated and renowned blogger based in East Africa, atenga crossing to the rest of the world. Atenga ku ludda luno ku mukono gwange gwa left kuliko my beautiful sister Muchala Solome Namvule, CEO atenga director wa Pitmoff Foundation. Nja kubaanirizaako mu butongole olwaleero luno. It's a joint effort and joint collection of Extra Digest mugoba nsonga ne Kive Bulaya Visa Tips show y'omukyalo ono eri online. Hope mugiraba ku YouTube bwawe era mbasaba mu subscribing mu following bulungi nnyo agaba tips engeri gy'oyinza okuva mu Africa n'oyolekera emitala w'amayanja eyo oba mu nsi ziri ze bayita naggwedda. Nja kusooka ne Isma abuuze ku balungi abatulaba, then we tunaavaawo tudde eri mwannyinaffe omulungi naye abuuze ku balungi abatulaba. Isma nkwanirizaako ku show. Neyanza nnyo mukulu Ibra K Mukasa buli wenfuna omukisa okuba ku Digest mugoba nsonga mpulira bulungi kubanga wano quality wekola ki wesinzira ate bannayuganda balaba Digest Uganda. Ibra we baleweereza eggwanga bantu bakwagala nnyo ne ttiimu yo mulazo obuvumu n'okuwa ensonga nga bwe zirina obba. Ndi very humbled okutulinaana ku mukyala wano avudde Canada awa tips abantu ogenda ebweru naye ng'era bannayuganda mbajjukiza ekirwadde tulina kingi kwekuume sanitize social distance oyoze engalo buli time ate oba tolina kyogenda kukola nnyo keep home. Thank you. That is Isma for you. Atenga kuluda luno twanirize mwannyinaffe omulungi Solome Namvule okuva e Canada. Atenga CEO ate director wa Pitmoff Foundation Uganda/Canada. Tukwanirizako ku show. Nange nsanyusa okulaba mwami Ibra K Mukasa webale kumpa omukisa okubeera ku Digest program y'amaanyi nnyo. Webale nnyo webalire ddala. Actually guno omulundi gwakubiri ng'otuwa omukisa ffe nga aba Pitmoff. Nsanyusa okumitinga mwami Isma. Mbadde mulaba nnyo obubaka bwatuwa ensonga zaatuwa one of your biggest followers and fan. Mwebale kuweereza ggwanga era nga abantu bonna be boogedde bannange COVID is real. Ekirwadde weekiri, social distance, mwekuume, stay safe. Thank you. Njagala ko before we go in further njagala kutwekenga this opportunity okwebaza management y'ekifo kino wetukoledde. That is Jikoni Restaurant. Batuwadde opportunity okukolerawo. Jikoni Restaurant basangibwa wakati wa Africell head office ne Media Center ku Clement Hill Road. Ojja okubasanga nga bano mu mbeera gye tulimu ey'omuggalo bakola deliveries mu distance etali mpanvu nnyo ate etali nnyimpi nnyo. Bakyafumba era baderivalinga bulungi nnyo emmere. So Jikoni Restaurant kifo kya kabi nnyo kyettanire bakole delivery emmere yonna foreign dishes ne local dishes bazirina nga kwotadde ne snacks banoonyeko ate era buli kimu kitambule bulungi. Of course ku Facebook bagiyise Jikoni Restaurant bafollowinge ojjeko n'ennamba z'essimu bakubire baderivalinge emmere on time ng'ate ewooma nnyo. Mu show yaffe olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira it is a special dedication to people abalivinga mu Uganda n'abantu abawangalira emitala w'amayanja. Show yaleero tusazeewo tutunuulire munnayuganda awangalira Uganda ne munnayuganda awangalira emitala w'amayanja. Byogenda okuwulira mu sheeno byonna bigasa ggwe awangalira e Uganda n'awangalira emitala w'amayanja. So nkugamba ekintu kiri kimu titwegatteko. Nga tetunagenda wala njagala tusooke tutunuulire omukyalo ono alina foundation. Tujja kumuwaayo eddakiika 2 oba eddakiika 1 briefly otunnyonnyole how the foundation is faring, how things are moving,
mu Pitimof era oyongere otujjukize Pitimof kiggwayo kitya mu bulambalamba era mukola ki? Pitimof it's a Purity Teenage Mothers Foundation kibiina ekiduukirira abaana abasobezaddwako ne bafuna empito ku myaka nga tebanneetuuka wakati w'emyaka 14 mpaka myaka 20 kiri wali e Nansana ku Hoima Road. Kikyagenda maaso olw'embeera ya COVID-19 abaana kati tubayambira mu community naye ng'omulimu ogusinga okuva COVID we yatandika numbers zeeyongedde obuzibu bweyongedde bannange abaana bonna obutabeera mu ssomero abaana babasobezaako abaana bafunye embuto we are having overwhelming numbers tetumanyi na kyakola naye right now kye tulina okukola tukyagaba mmere ye solution eriwo n'okubayiyiza okufulaba nti bagenda mu ddwaliro naye ate ne mu ddwaliro kati bateyayo kuba ekirwadde kya COVID kingi so tulina okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo n'abaana bano baana ng'ate bakuza baana bannaabwe. Tweyanzege Isma kino ekibuzo kigenda gy'oli wamala e Bulaaya emyaka emeka? Namala e Bulaaya akabanga akawerako kanene ddala essebo. E Bulaaya wayewangalirawo? Nali mpangalira mu kibuga bakiyita Stockholm, Sweden. Mama Pitimof actually omukyalo ono ye Solomon Nanvule naye ensi oba n'abantu bamukazaako erinnya lya Mama Pitimof. Mama Pitimof omaze Canada banga ki? Maze Canada emyaka 18. 18 years. 18 years. Okay. Okay. Njagala tusooke tutunuulire Munnayuganda ali e Kampala. Ali Kampala, ali Arua, ali Mbale, ali Mbarara, ali Rushere, ali Ntungamo, ali Kasese oba Mutukula wherever n'ali e Kampala wakati wano. Ayagala kugenda kuba kyeyo. Tuyinza obutabeera specific nti mu nsi bweti but tutunulire Europe at large. Munnayuganda ayagala kugenda kuba kyeyo. Ekyobugagga kyalina ly'ettaka. Ayagala akwate ettaka lyabwe atundeko emiggo nga 3 bwe baba kyapimira mu miggo eyewala bwe baba nga batuuka mu ecosystem babitegeera atunde eka ze 2 3 4 afune ssente akole paperwork amarofu na paperwork afune visa asasule air ticket olwo bamuwerekere entebe ennyonyi esimbule eyolekere Bulaaya. Tutandike ne Munnayuganda oyo olwaleero Isma ekintu ekyo kyogerako ki eky'abantu okutunda ebyabwe bagende bakuba ekyeyo. Ibra nze ngaawa eyava wano e Uganda neŋŋenda e Bulaaya ntereza obulamu njagala okugamba Munnayuganda tekyandibadde kintu ky'amagezi okutunda ettaka ogende wa ebweru kubanga abantu abali ebweru ku kyeyo bakola nnyo bagula ettaka e Uganda. Yes. Yes. Era eyo dilema twegyesangamu bangi tutunda ttaka nga tugenda ate nga abali eri gye tugenda baweereza ssente gula ttaka eno Uganda. Era abantu bangi abali e Bulaaya nga wana amataka gaki gaabwe era abantu bangi abatunza amataka agende wa ebweru because circumstances differ. Omwana mama wafudde mwina yeeka 12 nakaseke mama wakuliza ntinda kansanga gwe mukulu okitegeera mama avudde mu bulamu bwensi era kijja okwanguyira kantunde ngende wa e Paris naye jja kuba toyekozeeko ene good kubanga kigenda kutekinga a lot okuzaawo eri ettaka lye watunda ng'ogende ebweru kyandibadde kintu kirungi Munnayuganda n'asoma kuba tutunda amataka ago ng'oluusi ne visa gy'otundira ettaka osobola ogifuna by application okitegeera senga otuuka ku budde ku Google n'osoma ku visa ki gy'okola ki gy'oyagala obuzibu ofuna interest yagenda bweru naye nga totwala case study kusoma visa zino ziri zitya waliwo eya family waliwo eya visitation waliwo eya residency okitegeera era waliwo nti apply for green card omuntu n'applyinga okitegeera n'ayitamu n'olwokuba Uganda twamanyira faster ogambe ebyo byonna ebyokusoma ku Google bintwalira buki budde ntundire ettaka lyange nze ngende kyobola nti babba nnyo n'abantu. Thank you. Soko pozingemu Mama Pitimof njagala tutunulire
issue eyo gyogerako ky'Abannayuganda okutunda bye balina bye bafunidde mu bugubi mu kutoba ennyo basobole okwapulayinga oba okufuna visas oba okulinnya ennyonyi bajje bakuba ekyeyo e Bulaaya. Nga sinaana kwogera ku issue eyo natandikawo nga bwe wabanyonyodde YouTube channel Kiva e Bulaaya visa tips okwompeerako abantu amagezi n'enkulabula biki by'otalengerera mu maaso. Ekintu ekyo ensonga eyo nga mwami Isma bw'agyogeddeko Abannayuganda twagala nnyo okutukolera bwe mba manyi nti gwotegeera media nze sifaayo kuyiga oba kunoonyereza kakati ekyo kireetedde abaana abasinga okubafera ne babasuubiza eggulu n'ensi oli imagine oli nakugamba nti mpa obukadde 8 nga visa eri mu ngalo naye ate gwe nga toyinaayo nga toyina the little sense oba amagezi amatono nti visa si guarantee nti n'abanene baba ma visa nti n'omuntu ne bw'abeera ne diplomatic passport basobola ogamba no you don't have the entry ne bakuuma visa ne weesiga nnyo kwega twesiga nnyo nti oli yakimanyi yakitegeera naye ng'ate n'abantu bonna tebaba babi abayambako mu mbeera eyo naye kiri nti otunze ettaka lyo essente oziwaddeyo ddala ogenda kufuna visa oyina garanti omuntu yenna avangayo n'akugamba garanti visa ngireeta sookanga ne weekuba mu nsi ki gyagambirako garanti kubanga buli nsi zigaba ebyenjawulo ate abalala yagamba oli akoledde bonna visa zino mukisa n'abatuyambako zigoba mukisa mwami Isma ayinza okuyamba omuntu namutegerera namugamba tekako kino tekako kiri olwa experience ye gyalina Sweden ne bamuwa visa najja nategerera omuntu omulala nga bye yagambye oli ne bigaana ne bamumma ofunirayo omu omulala n'atafuna kati nze advising abantu totunda bibyo totunda ttaka oba otegeka otya mu butuufu. Okay, nzira wa Isma. Isma, ebimu ku bitunza abantu ettaka lyabwe e Kampala oba mu Uganda okugenda okukuba ekyeyo babeera nti wano balemereddwa. Teri asobola kubeera ng'ali bulungi ng'ali successful n'agamba atunde ebibye because bonna bali successful e Kampala basigala Kampala. Abantu embeera beenyigamukko bannyinaffe ne baganda baffe be balinnya ennyonyi bagende obulamu bukyukemuko because fenna twagala okuba obulungi. So omuntu omugambye tatunda ttaka alirekewo because nali Bulaaya akuba ekyeyo afune sente agule ettaka e Kampala. So omuntu akola atya ayagala ogenda okuba ekyeyo. Kati omukyala kyayogeddeko nti bannayuganda tetwagala ku extendinga knowledge. Bannayuganda wano tebagala ku extendinga ki bantu bangi abayita ku mitimbagano embassies n'osoma embassy okukuwa visa levels oba ngeri gy'onootuuka Canada byafiri okitegeera n'olwokuba oli kyagambye nti we extend trust. Isma yali Sweden yakolera ku Mukasa yakolera ku Badiru ate ng'otegedde visa ki mukisa. Nze mbadde Sweden nga nina obutuuze mpandiikira bakyali bange emboozi z'omu kampu ze banaagabayo nawandiikira kyali wange emboozi ne bamumma muyimbi wano omutataliko nipo mumanyi emboozi yemu n'agikwata n'agiwa penge ne bamuwa yemu emboozi. So it is upon you to extend knowledge n'obutatrusting just like that. Omuntu n'abeerayo ng'agamba nze nabimuweereza nali twaliko wanezana nga sinagenda bweru kyali wange najja n'agamba byonna biwedde ng'ayagala genda South Africa ne tumugamba biwedde nti ye ng'alese n'ensawo ashopinga n'atugamba visa ngifunye baŋŋambye mpaakinge nga bwe nninda passport. Can you imagine? Ng'apaakinga era ezana buli muntu emboozi agimanyi. Kyali wange oyo kati ali South Africa naye ya parking ebintu ng'oli gwayogana naye kusimu nga visa ewedde parking case nga naye atambula agamba abantu atambula agamba abantu byonna biwedde embuzaayo passport paka omwana omu yamugamba visa bagikubye mu mugongo. Extra Digest mugoba nsonga tulina Isma All Access nga kwotadde n'omukyalo ono Solomon Nanvule okuva mu Pitmore Foundation. Tutunuulira of course eno program tugiwadde bannayuganda bawangalire Uganda ne bannayuganda bawangalire emitala w'amayanja. Senga mbadde ndi mufere ebbanga lyemmaze Uganda okuva we nadda senga tomanyi sente z'abantu zentutte. Abantu bankulanga mwami Isma mbadde njagala genda Sweden nina miliyoni zange
nemugamba mukwano sooka ogendeko ku embasi omuntu nangwa isimanze gwe mmanyi gwe wekka kubanga ku bantu b'omanyi gwe ogenda okunyamba otuuka Amerika ndi mwavu ndi mu nnyumba ndi mu lockdown onkubira onteeka mu mayindi yo miliyoni 10 akukema okitegedde kati senga omwana mwangu agasooka oweereze akukema ankema but emizi ne pain gye tuyiseemu ebweru n'okwekompeyalinga abaana b'osangawo nga yajjira mu proper channel Ibrake nandibadde nga ndi successful naye natuuka ebweru nga ndi olwedde nga ndi mu deficit mu mabanja ate nga sinnatuuka na mu nsi eyo kukolamu olede otambudde n'amabanja ntambudde n'amabanja kasitotta credit bibiye otandika kukola food to mouth ng'ali ewa e Kampala naye olaba omwana nti yajja famire ye yamwapulayingira basisita be gye bali n'abeere ne Kampala n'asoma n'amalaiti n'alinnya nga bamuyita nga bamuteeka mu system talina bw'atajja ba successful. Thank you. Mwami Isma kyayogeddeko kituufu nange kankyongerezeeko mpa abantu tips ne nkugamba nti bw'obanga oyagala study permit genda ku website woti ojja kusangayo college ojja kusangayo universities bw'obanga kino kyoyagala websites zino ziba zikubuulira ne documents ze weetaaga naye oli era n'alaba nti by'omuwadde ne by'omutegeredde tebimala nakugamba Mama Pitimof njagala gwe oba okinkolera ye n'agaana okukola ki okugenda naga oba nina ekibuuzo kingi kye bambuuza simanyi oba naye Mwami Isma bakikubuuza neetaaga ssente mmeka okugenda e Canada ekibuuzo ekyo nze sikiddangamu simanyi na bwe nkiddamu neetaaga ssente mmeka nekugamba nze simanyi ssente zoyinza kwetaaga kubanga visa eba ya 10 kati zino ezisigadde zombuuza mmeka nti nze nsobola okuwa ssente bwe sina offeringa bw'obeera ng'oli mufere kituufu oba osobola okuwala ssente Mama Pitimof bannayuganda abaagala ogenda okkuba ekyeyo nga balina ebyabwe ebyokutunda nga tebalinawo ssente enkalu bakole ki? Okugenda e Bulaaya kulimu engeri nnyingi si kubeera nti olina okubeera nnyo ne ssente abantu bakikwata bubi nti bank statement yeekuweesa visa actually ekyo bakiprovinze nti it's not true supporting documents katuziyite supporting documents ze zikuweesa visa akazannyo kaliwa bw'oba osaba visa nti ngenda mu conference migration officer ayagala okumanya bw'ogenda mu conference ennaku 3 onodde Uganda kyekyo kyokka bw'oba ogamba ogenda kusoma kosi eyo bw'eneggwa onodde Uganda kubanga byebintu bye tutambuliramu kati akazannyo kali nti kikyogenda okukolayo n'okudda kati leeta supporting documents gwani ava wano ennaku 3 ogende Sweden ogende Canada mu conference ennaku ezo oyonoone miliyoni nga mmeka 15 20 kati olina okuprovinga olina ku baana olina ku famire olina ku mulimu olina ku ki naye bannayuganda balina ebintu bye bakwata bibiri nti bye biweesa visa invitation letter simanyi oba naye bazikusaba Mama Pitimof mpa invitation letter ne bank statement terina okubeerako obukadde 10 oli akuyambyeko okukola paperwork akutuumye musomesa naye n'akuleetera bank statement eriko obukadde 5 omusomesa wa Africa immigration officer naye sifala amanyi abasomesa ssente ze bafuna so I think engeri gy'oteekamu documents emattering. Okay, Extra Digest mugoba nsonga tukolagana wamu ne Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy batendeka ba baristas abatukanye n'omutindo gw'ensi yonna basangibwa na Jana Nkumbi ku Stella wakati wa Church of Advent ne Nyondo Club. Nga bano batendeka ba baristas bayina ebimu bikola coffee babitunda babi service nga gwakina nga kyafa ate kyakubiri kucho nawe ayagala okuhayaringa gendayo okihayaringe bano basangibwa ne ku Alwada Molao Abdabi UAE bwamala okutendeka bakuwerawo certificate ate ne bakuyamba okunoonya omulimu bekwate Sankago Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF0 ne SF12 omwaliro ogwokubiri bano basabaza malo okuva China paka Mombasa then from Mombasa to Kampala mumbeera eriwo ey'okubanga entambula yeekanamyemuko mu mbeera y'obulwadde abasankago bakubira essimu ezo obawe quotation obabulire kyoyagala babikunoonyeze bakubire ebifaananyi teeke ku video batike ebintu ebyo ku meeri emeeri ebireete paka Mombasa then okuva Mombasa bikutuukeko nga tovudde Kampala naye nga mukoze transactions ate nga bali authentic bali genuine ate bali certified. Tulina Isma All Access nga kwotadde n'omukyala Solome Nanvule owa Pitimof Foundation. Eyo nga tuvuddeyo Isma njagala tutunuulire ekintu ekirala ekyebobya bannayuganda omutwe
omuntu asobola okugenda e Bulaaya n'akuba ekyeyo emyaka 5 ku 10 oba 15 depending bw'aba akikubiyemu, then ne batamudipotinga ne batamusindiikiriza ne batamutikka n'akomawo e Kampala nga yeeyagalidde n'atuuka e Kampala n'amalawo emyezi 2 n'alemererwa n'addamu n'afuna eya tiketi empya n'alinnya ennyonyi n'addayo. Gamba bw'oti Ibula ti abantu buli mwaka bakola nnyo, buli muntu ali ebweru primary target kukola kusasula amabanja ge then kufisaako sente zimutwala ku holiday wa Uganda. Njagala okutegeeza nno omala va Uganda n'otegeera nti ojagala kubanga nze mbadde nabeeranga Uganda nga noŋŋamba nti nagamba nako nti passport yange at least ndifiire Kenya saagala Uganda naye bw'otuuka ebweru bw'omanya nti Uganda ogikola ki ojagala. Ibula adjustment njatutunulire ki ekiremesa bannayuganda okwadjustinga babakomyewa n'amalawo wiiki 2 omwezi gumu n'addayo abamu ne beggalira ne mayumba ne babeeramu nga tebasobola. Kigira ku cost expenditure how you have managed eri ebweru okutransitinga sente then n'obwongo buzza mu ze Uganda bwe bakomawo e Uganda olwokuba badde akozesa pounds euro crowns ezeeye mu nsi ze eyo gundi tagivaamu ng'atuuse e Kampala era tubula abaana b'e Kampala bakwata naawe ya wiiki ezo ezisooka 2 ne babanguya kubanga abalira muzebweru kivamu ng'akutipinga emitwalo 10 ng'akutipinga 5 tannadda mu dynamic y'e Kampala nti gino emitwalo 5 ntipinze ki nnyingi naye omuntu wava ebweru waliyo abava ebweru n'atuuka wano e Kampala nadda mu system y'eki y'e Kampala obuzibu kuva bweru n'olemera mu system y'ebweru gundi jangu ndeetera kyaja abo bonna bakozi okitegeera sena sente ani yankutidde engatto muntwalire engoye zange bazigolole bannange simanyi munandeetera amazzi ani yatumiza emmere expenditure yogenda okuwulira mu weekes birijjukira bano bonna ba dependents bakutya teri acontributing a little years bonna bw'ogula amazzi nga bonna bakutunulira ng'ogula amazzi oba oyagala amivu ate bannayuganda baliwe bato bali selfish ne waba ne ssente nga wavudde bweru tayinzaga nti munnange asasudde wali nange kakole ki jjukira ebweru tuli mu cost sharing nti wookola kino n'ono akola ki bw'ojja byonna n'obiteekinga on n'okwata emitwalo gyo 2 n'ekitundu gy'okoze gya pound ogenda olaba mu wiiki yes ng'agaba ani agula essimu yange simanyi ani agula laptop okitegeera eyo embeera eruddewo nnyo kubanga ate bantu bangi atuuka nawulya nga yagala tuukako kakulya ku mmere ye Uganda ku socializinga naye tebafuna shifting nti wentuuka e Kampala kanzire mu bulamu bwe Uganda emmotoka eba yakupangisa buli lunaku mitwalo 15 nagaisoke kitegeera amafuta duleeva abamuwoleza bamuwerekera mikwano gye yakoma olaba ejja primary simanyi kasanga ati gyalaba mama naaki agenda obimala nga yeetaaga kuba ntebe Isima tugenda kuddira mama Pitimof njagala tutunuulire gwe oli Canada njagala tutunuulire lwaki bannayuganda babavudde eno nga beesonga okujja eyo batuuka ne balemererwa within no time notandika okulira omuntu nkomawo Kampala nze nobinsobedde kitu tebitegerekeka tebitegereka tolina wosalira kkubo tolina wokola bwoti tolina woliwere okitegeera siraba abantu ne benagenda okulaba bakeera kuvaawo bakomawo bukya. Ekituufu kiri nti bw'oba tonalinnya ku nnyonyi bw'oba tonagenda Bulaaya oba omanyi ogenda ku ggulu ery'oku nsi ffenna twakirimu nakirimu kuba nze nagenda e Bulaaya mu myaka gyange egy'ekivubuka nali mmanyi maze okuva lwe nafuna visa nga sola nakubuuza Ibra nga saagala nakumanya kasaba agiteeka mu katabo bwe bati nga mmanyi ngenda ku ggulu ery'oku nsi bye batusuubiza ne bano mukulu Isima bayogeddeko abakomawo bamuweereza bamuwa bino asaasanya agula amacupa bawa impression abantu abali eno olwokubanga nti eri tubeera mu stress bw'ojja wano ojja ku vacation you're coming to relax and do everything kati the lavish life gy'otegezaako
okulaga abantu yegombesa oli atannagenda nti nange kengende kati okuddamu ekibuuzo kyo bw'obiraba nga tukomyewo wano leero bankubyeko ne makeup sinze nkeekubye si bwe biri eri nga wansanze nga ngenda ku kipakasi oyinza okwewuunya oba ddala yenze ne bwe mba nyambadde kati moment of the truth tetugisharinga nnyo bwe tujja wano apart from ebifaananyi bye tuteeka ku social media omuzira gwagudde nnyo mungi nnyo ne tulaga omuzira empewo naye bakama ab'okuboggolera wosula ekisooka obukulu kati bw'ojja Canada nga mwami Isma we yayogeddeko okusooka ofunye ekiboozi we bakututte osangayo abazungu be tusinga okwegomba wano kubanga wano tubalaba nti bagagga n'obalaba ng'ate bo bali bubi n'okusinga woosuze eyo yonna mental health emmere culture shop emmere gy'oba olya ng'okyali eyo kati ate bwe kisanga nti toyina na munnayuganda gw'omanyi gwosobola kwebuzaako kino nkukikola ntya kiyitirira okufuna services kati embeera yesooka ebeera nzibu nnyo naddala mu kaseera nga tonnafuna kipapula kikwogerako okyali ku pressure nti bewasiibudde e Uganda bwe banaakulaba enkya ku street banaayogera ki onooyogera ki okyali mu mbeera ey'okwekeka okyali mu mbeera ey'okugyako essimu abakubira byagenze bitya biri bitya oba wakatuuka mperezaayo 5 mperezaayo 10 bwe bityo kati ng'okyatetenkanya stress eyo neekola ki neeyitirira abantu kwekulemerera naye nze munnayuganda muwa amagezi okuva ng'ofunye visa tolinnya nnyonyi bannange nga tolina gw'omanyiyo oba gw'oyogeddeko naye kiddemu omulundi gumu munnayuganda nkusaba bw'ofuna visa noonyereza nnyo nga tonnatuuka ntebe ani gw'omanyiyo ani gw'osobola okwogerako naye lwakubanga nti ebulaaya bikyuka mu nsi ezimu mwami Isma ajja kwogerako ku ze Sweden abantu abamu bambi akugamba nja kunona ku kisaawe nja ku receivinga nja kutuukiza ewange n'amanya ne time gy'olinnya bw'otuuka ku kisaawe essimu n'ogikuba nga ki ng'erandani wangi ubuulidde bawa London akugamba jangu oyijja ddi ayu made in Uganda yegwa bakikize visa bagikuwankubira n'omukanga bukanzi noga nti ndi hisiro kadi asuulawo n'ateekamu endala Digest mugobansonga ne plan B ate sibeerayo n'abantu nga babiri ffenna tetusobola kuvaamu ofune gw'onooyogera naye kati linnya taxi kati genda mu kifo bwe kiti ojja kubeera oke simanyi mwami Isma kyayinza kyogerako bwe kityo ate wekituuka ku Scandinavia Scandinavian countries Scandinavia ze Balkan countries France Belgium Amsterdam Denmark Norway Sweden ezo zinyogoga Finland zino nnimi zaazo nabadde ndi Munyonyo omwana wange omu we Sweden najja nga nkyalidde abantu ababadde awo baawulidde nga twogera Oluswidi abantu bonna ne bagamba naye Isma ayogera lulimi kiruno naye nkyebaza Mukama Katonda nti nafuna okuyiga olulimi olwo naye pain gye nayitamu mu Sweden ibula nakaabako mu winter nzekka nga ndinzekka nga sikaaba nti maziga naye gampitamuko ne ŋŋamba bannange nzizeewo eno simanyi lulimi ntuuse gwentuuse omwezi ogwo gwennyini banga tweta renti yeetaagisa renti ibula nagaba amawulire engalo ne zinsala nga nze waffe Newemba sigenze kunoonya ssente nsigala ng'eno Kampala nja kulya nja kunywa tewali naagenda kunkaka naye eyantwala mwagala nnyo omuwala oyo bamuyita Koni ne bwe natuuka era eyo kyaggambye nti wewajja eno bali obulamu ne bukulowoozesa bwe bati bwe bakola ki bwe bali nagenda n'abantu nga bano basocialite bakola ne zipate mu gavana be bantutte bapatana bange naye natuuka wali nankwasa jacket naŋŋamba olaba bino olina ebiri wano tubisasulira olina ofuna entanda ibulako nagaba amawulire nentuuka nendaba nga kalina ezibulayo zenina okugaba nga ze nnyingi kuzewakagabirako nga ze nnyingi nentuuka mu makkati nentula amawulire nengasuula neŋŋenda
ng'engalo ziwe ziti kubanga winter yeri ologaba New Vision weyo bukedde weyo Daily Monitor okitegeera okasuka ekyo kyoyinza otandikirako okuyiga obuyizi olulimi Ibro Sweden omuntu omwangu ennyo nali Sweden the fastest omuntu gwe nalinda byakwata Oluswidi ne bamuwa ne ssente ye Mukambuga Vivian oyo nasoma naye era nga mugezi n'eggombe ne Sweden yakwata mangu oluki kubanga emingolinga mangu n'abazungu bantu bali e Sweden n'amala emyaka aga nga tayiganga ku Luswidi nga yafuna omulimu gwe gwakukola mu supermarket bwakeera egamba ne bakuteeka mu robot life ova mu nyumba train supermarket train nyumba emyaka 10 abiri anti egambye nti obwongo bwo ne butuuka kati ate wekibeeramu nti okyanoonya nampapula kugamba bw'obanga ate tonnafuna mpapula waliwo ebifo by'oba tosobola kutuukamu oba tosobola kweteeka mu buzibu waliwo ensi ezimu nga zo poliisi bwekusanga e Canada si bwe kiri identify yourself Sweden nayo tebagenda kufuna buzibu antiru ng'otuuse poliisi negamba ID dewe wekiba nno nti okolera mu mpapula za muntu akuyambye nga wakatandika ne ssente z'okoze nga mwamiisima bwagambye ez'amawulire mu mpewo zituukira mu akawunti ye kati nze kankubuulire nti nze natuuka e Sweden naye namalawo ebbanga ttono nga ndi mu mabanja naye nga simanyi mabanja nagajjeewa simanyi Luswidi oli kyagambye nga ssente zajja dda ku akawunti yange era ne ziteekebwa mu nkola nga nozisabayo yenze yazisabayo naye nga simanyi Luswidi soogera nkona wa banka ne banka nenzikaka nenyiga nnyo neŋŋane mu banka eyantwala katono bamusibe nimbaga ne bankozesa signature nga aga nambagambe no signature si yange naye abate community nedda neŋŋamba nedda siweti wetukola naawe ojja tuuka time ovuunike bino egamba ogenda omanyira nze Ibula nagenda ebweru nenkyalamu amaka g'omuntu ng'abantu bakyadde nga tugende wa Ibula bantu bonna bazze tumala okulya ndolaba nga bajjawo emmeeza manya baseetula entebe nembuuza kyali wange kikola ki tati tugenda mu ndongo mu nnyumba nze isima simanyako nti bazinira mu nnyumba endongo manyi ki gavana nebala tugenda zina tiye ne white omwaka ogwo nga nze asinga okukola house party Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Kive Bulaaya visa tips omukyala Solome Nanvule owa Pitmo Foundation tuli ne Isma All Access tutunuulira biki the do's and don'ts eri omuntu gwe ayagala okuva e Kampala okugenda emitala w'amayanja okuba ekyeyo naali emitala w'amayanja ku kye ayagala okukomawo e Kampala lwaki Isma tuli naye on the show abadde e Bulaaya ate kati ali Kampala is a good person to tell the story nti e Kampala kiriwe kinewe Isma omuntu ali e Bulaaya ayagala okujja e Kampala bali abantu bali babiri tulina ayagala okujja for holiday n'ayagala okurelocatinga fule to come back to Kampala njagala tusooke tutunuulire ayagala okujja for holiday biki by'alina okukola biki by'atalina okukola omuntu ayagala okujja ku holiday okusookera ddala mba njagala anyumirwa akasente ke aka holiday kubanga it takes hard work okufisa obufisa sente ya ticket ofise neyokukozesaako e Uganda kale nze njagala waba atuuse e Uganda sagala na muntu amusumbuwa nnyo muleke ate ebweru tuli balala gojjalaba ekintu kyebwe oli kyakola golowooze kyakisiru naye nga ate kiriki okay kati eri musama usana iguyitire omuntu ajjamu esaati n'agiteeka ku ki kati goona omusanga emunyonyo omusajja amusana gumwokya ataddewo nesaati mugaba musajja mukulu ajjemu eki esaati kuma omusana ye temperature kwe ziri nnene olaba wenkomeddewo Ibula obadde ositinga nga ntambula na tawulo nga njiika buki buyiisi kuba gwe omusana mungi nnyo mbadde mu cold ki naye kati woogenda omubiri gubiludinga kati powa zaakola ki era tokyandaba na buwero buyiika you get it oyo omuntu njagala alya ssente ze njagala akuumibwe njagala aleme kutawaanyizibwa piriyodi yeggweko addeyewa ku kyeyo byatalina kukola biri bintu byangu nnyo okwengejinga mbita mukwatako nga wonosanga politics wano ku gulawundi ojje oli bweru weregalega tomanyi politics wano okitegeera tomanyi ngeri gye tukola mu system yaawo mindinga nnyo ekyokulya ssente n'okuba happy
period nete weyingiza nnyo bitakola ki biki byalina okukola ezo bado mwa don't see ate n'ebifo ebimu oba ovudde bulanga oyagala lya ssente we keeping em bifo ebiringa abroad speak munyonyo gy'otoosange buki naye ovudde bulaaya oyagala genda Kosovo simanyi ogenda bose ogwembukolwa butwale simu butwale gundi ogende nga weevuma osenge lukulindaganda kazangola totawaana gwe yanguwa oyingire latitude ebakide bakuprotecting genda kana kazana jangu wano otegera we keeping em bifo ebiri urban jikoni lyemmere meeting abantu try to talk to people feel good nete weteeka mu bitaliimu omuntu najja wano avudde bweru tabaddeewo n'omulaba mbu ali misinde simanyi era tugenda wabeesije okimanyi oki Okay, njagala tudde ewa mukyala Solomon, but before nga tunagenda mukyala Solomon nkujjukiza Roast Coffee Academy bapawalinga Extra Digest mugoba nsonga era nga Roast Coffee Academy basangibwa najja nankumbi awo kusteera bano batendeka ba baristas n'okola kachayi nga kakabi nnyo nkatukanye n'omutindo gwa nsi yonna ate tebakoma okukutendeka kubeera barista balina ne coffee machines ez'okutunda ez'okuhayaringa ate baziservicing at the end of the day bwoba ogulawo restaurant oba hotel jangu bakuguze machine coffee machine yakabi ng'erituukanye n'omutindo gwa nsi yonna. Of course wali mu UAE bakyaliyo nnyo wali ku main branch yabwe ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi ojja okubasanga ate nga Sun Cargo Shipping Company ku Arwa Park Kizibe 14 Plaza SF0 ne SF12 bano basaabaza emaali okuva China paka Mombasa. Omusuubuzi ali ewa Kiseka, omusuubuzi ali mu Owino, omusuubuzi ali ku Ham Shopping Ground, omusuubuzi ali mu Kikubo. Weekwate Sun Cargo Shipping Company bakusaabaliza emaali okuva China paka Mombasa naddala mu mbeera gye tulimu eya zigizaga eya kanale kyani eya covid nkugamba just kozesa simu yo buli kimu kitambule bulungi guba buli bulizi product gyo yagala bagitike eyingirewo bulungi nnyo tuline mukyala Solomon tetunasala obadde ombuzi omuntu weebolu byaba yeewala weewale big saako okuleeta abantu n'obeekumako nga toyina ki keep your saako ki small spend in your own means. So tutunuulire oyo aze for vacation tugenda kuddira otubuulire akomyewo tu relocate okubeererawo ddala but njala tusooke tutunuulire mukyala Solomon Munnayuganda avudde Uganda nga strictly as for conference, strictly as for education nga tazze kubeerayo nti paka biki byalina okukola biki byalina okwewala nga tuuse Canada bw'obanga ozze mu conference ekituufu kiri nti sigenda kulimba bemmanyi abasinga abajja mu conference tebadda kyenda ku 10 abali eyo bajja mu bintu ng'ebyo kusoma conference tebadda naye ekintu kyonna nga tonnayingira ensi eyo bw'ofuna visa kola research gyendaga ki ngenda tandikirawa kati for example ku visa tips ku kiva ebulayi abantu bambuuza mbuulira visitors visa ngifuula ntya ne stadda kisoboka naye kyekibozi tosobola kumala gakinyumya kubanga kirimu amateeka ga immigration yeri emboozi mwami Isma gye yakoze ki gye yayogeddeko naye mulimu abajja nga n'emboozi eyo tagiinaako idea nti nina n'okukola emboozi nina n'okukola bwati n'otukaali ne bakusaba ebintu nga byonna tubiina kola research njagala tutunulire abasinga okujja basigalayo tetujja kibanenyeza tetukivumirira mbeera because wano kyokya kitokota si kisaanikire so bw'aba asigaddeyo biki bye balina okukola biki bye talina kukola bw'oba osigaddeyo kwegamba ojja kusanga abantu abakugamba bannayuganda babi togenda mu bannayuganda nze ekyo sikkiriziganya nakyo nga waakajja kubanga ffe boosanze kati nze mazeyo emyaka 18 entalo z'ennwanyi nnyingi nze ng'omuntu bensobaaganye nabo bangi nja kugamba toyogera na bannayuganda babi olw'ebibi byange naye nze amagezi genkuwa noonya omuntu ayogera olulimi lwo omuntu anaakuyamba aba anaakuyamba training ngifuna ntya kadi ya training ngifuna ntya emirimu egya kashi ngifuna ntya kubanga abatuuka basooka ne babeera ku ssente za gavumenti okitegeera nsuze ntya emboozi ngitaddemu ntya obujulizi mbufunye ntya oli akugamba nti toweewa bannayuganda sooka omuddukeko emisindi ayogera okusinziira ku kiki sooka weewe bannayuganda ekyokubiri waliwo ebintu ebitakola bulaaya nga ki ng'obusungu
obusungu oba olina obukkakanya toyomba tovuma tolwano jagenda ku mulimu okuba omuntu wabandi okola ki omalire mukola waliwo ebintu waliwo do not ezitakola ki bulaayo olina okuyiga empisa please excuse me ekirala ebulaaya okubuuza tekiswaza ne bw'osanga omuzungu ne bw'osanga kimugambe eno basi gye nninnya yentuufu train gye nninnya yentuufu kwegamba okusinga okwewala okukola ensobi okubuuza tekiswaza abantu abasinga abayeemola abayeetya ali mupya akola ki bw'owulira ayogera oluganda ku ssimu mu baasi bw'ava ku ssimu mutuukirire weeyanjule ojja kumanya bingi nze ge magezi gentera okuwa abantu naye bw'ogenda ne weekweka ofunirayo ebizibu bingi ate n'ogamba tebanyamba olwoli eyagamba nti bannayuganda bazibu nnyo ekintu kyennyini eky'abannayuganda bazibu nnyo abantu bagamba nti fitina mpitirivu nnyo ekiyinza kyogerako kyekyo mu Ugandan community across the whole world si fitina bannayuganda simanyi mu nkulisima yayinza okyogera ffe wetubeera tetuli mmere kulya ffena wetuba ebulaya tubeera ku same level bw'onojja Canada tukwesunza okukyazaako mwami Ibu inshallah naye woonotuukayo ebya celebrity bijjako mawali ku Pearson tuba ku level y'emu obututumufu bwange bwe bukoma naye ate nyinza mwami Isma bw'anajja oyo ate yebadde tuba tubooga naye tuba tukola kikubanga ye ayina comparison na bulijjo kati abantu abasinga tuleeta okusuubagana olw'okubanga wanyambanga nakatuuka ate n'oyagala nnyo okuyingira mu bulamu bwange ne pecheke yange ogimanye ne sente z'ensindika ozimanye n'ebikola obimanye ekirala ebirala biba bya relationship naddala ffe abaana abawala otuusa abayambi baba bangi actually ekintu ky'abaana abawala njagala okiggirewo ddala like atuuseeyo bakola batya balina kola batya era abakola ekituufu n'oyita mu mbeera entuufu naye abalina emmotoka ez'ebbeeyi mwami Isima ajja tuwulira engeri gye bazifunamu anaakutwalako akuwonya ebbaasi abo bangi anakolera ka shopping nga mwami Isima wagambye okendeze ku shift bangi anaagattawo ku renti nga taweze bangi kati olina okumanya ennaku yo nekyoyagala wakati awo oyinza okusoba nga tonaana kugguka oyinza otomera Isma njakwongereza ku kintu ky'abannayuganda efitina weeva efitina esimbuka the moment otuuka ebweru apartment ya Ibula muganda wa Isima Ibula ayina omukyala tuli abantu omeka Ibula agamba Isima tyomanye obusente buno bwogenda okukola akola obutono mu mawulire ng'egyo tannatereera beera nabo mukuyambe kubanga ye Ibula asasula apartment ayinamu kalimu akaki ne mukyala we Isima kyakola yakava e Uganda emyezi egi ng'obwo obusente abutereka okitegeera kati Ibula talina sente zafisa olwa costs zakola ki zasasula okuweereza e Uganda kati ye Isima ng'agenda ku Western Union ng'aweereza sente wa kati ng'ab'e Kampala bafuna impression nti olaba Isima yakagenda atuweereza Ibula mukodo bukodo myaka 2 ali eyo kati omusajja bw'akitegeera bw'ati engoye zo ziyita mu ddirisa wadde muli maama oyo omu kati mwe babiri nga mutandika okwekolako disservice ng'onaagamba bulaza wange ne mukazi we babi nga ne bali bagamba bannange nkomye okuyamba ebweru abantu abayombagana babeera ba lubuto lumu maama ne taata nkutidde kati balance eyo ereeta obujuvu then Ibula aleeta Isima Ibula akola emirimu gye kitegera Isima ze interest za Isima zirimu driving license eza Ibula tezigiriimu nnyo kuba train zitambula kati Isima afuna driving license ng'agule ki ng'abayaye batandika yakakuleeta naye Steve talabanga ku mmotoka babayingizaamu ebigambo awo sitano weva abakazi kirasi holiday meka okitegeera naye nga at large
abawala batulesewo nnyo ne baagala Abanigeria, Jamaica baki but ku last bamalaliza nga bagamba Bannayuganda babi naye toyinza kwewala banaki ffe twasitikinga ne Bannayuganda mu nnaku gye twali mu kyovola nga twamalako. Thank you. Okay, kale tugenda kuba nga tuwunzika programu yaffe but nga tetunaba kugenda njagala kufuna obubaka obusembayo okuva ewa Isma. Yes, yeah. Permanent. Yeah, omuntu ayagala okurelocating okuva e Bulaaya okomawo e Kampala atandika obulamu bupya. Biki byalina okukola, biki byatalina kukola. Era ibulanga we nkugambye nti ekisookera ddala ng'oyagala kukomawo Bulaaya e Uganda, you must adjust mu brain. Tikati nvudde America, Canada yonna London kati ndi Uganda. Nozza obwongo bwo mu spending ratio ya Uganda. N'omanya ne value sente ze Uganda n'ojjawo ebyaki paundi dolani. N'okwekuuma n'essaako y'entono n'ogenda direct ku ekyo kinyini ekikuleese. Nze Ibula najja n'ennusu ebi tobimanyi tomanyi nti nze webisatu nawe natuuka wano nalina tageti yange namanya nti extra digest gendagako the moment lwagigendako bwe nti neŋŋenda ku ebyo bye nina okukola ki saatagala Ibula naye mmanyi bye njagala okukola saayintendikako okusigala naye everyday bwe nagenda nga mmanyira Uganda n'abantu okunzijjako nti oba Isma apa ssente wavudde bweru nga sirina nsonyiga munnange ssente zange entono za kukola kino naye omuntu webweru agenda n'aswalira abantu abatalina bye bamuyita n'okozesa ssente zo ku bantu abo n'olemu otuukira kikola ki wewe ovudde bweru ekyokukakasa wano kyagejja tojja sobola kukakasa abanene ba wano banene nnyo abanene bawano banene nnyo n'abaana bawano bayaaye boogera $1,000,000 ng'ate gw'olina kugumukakanga ogwa dola ng'ate oluddeyo nze mbeerawo nempulira abaana emunyonyo gundi alina yafunye $1,000,000 eza dola nze Isma nalipudde ku $1,000,000 e Sweden. So this is different. Bw'okomawo focusing abantu bangi abakomyewo webali wana abantu abakomyewo okuva e Bulaaya bakyakomawo kuba kati ate Uganda tugenze mu socio economic transformation tojja edda abantu b'e Bulaaya nga bagamba toilet za wano okitegeera abantu ne tufunye abantu abatravelinze who you can associate with however complicated you are gende kolole eyo ojja basangayo simanyi kutwala kibuyoyombagani n'abaawano kiwulira ojja basanga mu bifo ab'e Bulaaya gye bali oba likely minds ojja basanga ba ex-Bulaaya likely minds okitegeera eno ku Jokoni Serena otegede naye tova Bulaaya ate n'oyingirirawo akatale k'ekibuye tojja basobola bafuuwa emmindi balina eddogo lyabwe ojja fiira bwereere. Tweyanza nnyo Isma. Mama Pitimoff, lastly kyenyinza badvisinga nze kyenyinza okwadvisinga omuntu ekituufu kiri nti simanyi mirundi gye neegambye nti kati sidda Canada. Are you sure? Otuukako eyo moment kubanga Uganda yakula ate nze nebazanya abantu abali wano tulazeeko edda we nakulira ng'omuntu nga ne weba family ng'eyina ali e Bulaaya muba bagagga nnyo muba biki nnyo naye Bannayuganda batulazeeko nti ne bw'oba oli Bulaaya ye asobola okubeera wano n'akusinga like nga mwami Isma bw'agambye nti akusingira ddala wala nnyo akusingira ddala wala nnyo kati twegomba okukomawo kyavaawo kiri ekyaga nti twegomba. Juzi natambulako ne King Saana nambuza ebyobugagga bwe navaayo nafuye nga nafuyidde nno ddala kabako omulaba bantu bameka e Bulaaya abayinza okutwala kabako bamutwala nga entertainer kabako poloti ze ziri mu munyonyo yanguza amagi tule 10 mu kisiibo mulunzi muzimbi wali oyo abantu bameka baselebrity abalina ennyumba mu kyalo. Kakati the best thing is bw'okomawo mu kifo ky'okubeera malala and show off weebuuze ku bantu abakulaakulanyiza bakoze batya otegeke olugendo lw'ompolampola. First of all nze kye nazuula wano olina okubawo ne daily income kubanga olina okutambula olina okulya emmotoka ey'okubeeramu n'abantu abakuweereza so tegeka bwe baba nga tebakudipotinze buki budipotinze developing otegeke mpolampola mpozi n'abalala kye twatuukako kati tetukyesiga nnyo bantu edda nga weesiga omuntu akuzimbire akole ki kati bw'oba ng'olina empapula ezitambula okole ebintu by'ompolampola otegeke
meeting akona abantu nga mukulu Isimo mugambe go wakikola otya kati oli comfortable kikozo otya Isimo anyumirwa n'okusinga aba prepare yourself oleme kufuna the culture cho prepare yourself nayongera kadde wali kati ntutu wadde mu Ibula ngabira mu nyumba izeka kale tetugenda kubanga tusukawo wano naye nga today tubadde ne partnership ne Chive Bulaya Visa Tips, that is mukyalo no Solome Mama Pitmoff. Njala kobaza Isma, thank you so much. Njala kobaza timu yange ya Extra Digest Mugoba Nsonga Ibrahim Mukasage manya gange. Njala kobaza ba sponsors ba Roast Coffee Academy ne Sankago Shipping Company. Special greetings and special shout out to Pitmoff Foundation Uganda, Pitmoff Foundation Canada. Thank you so much. Omchalo no ali ku YouTube channel yebagita Chive Bulaya Visa Tips. Yes. Yeah, genda o subscribing o following o sharing o liking Extra Digest Mugoba Nsonga mbagaliza biseera birungi byerere mubere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Jikoni Restaurant.